eri omuntu wa bulijjo muganda wange ampuliza bali kulaba nti ate mukwano gy'oli bali kukwasaganya bali kulaba nti ate nno muganda wange obikola mpola mpola mu mbeera yonna yonna mu ngeri emu oba endala kyokoze kirungi nnyo okusobola okulaba nti ate mukwano kyatwekuumiddeko kyokola kyakabi nnyo okusobola okulaba nti ate gwe n'osalawo n'ogamba nti nja kubikola buli kimu mpola mpola mu mbeera yonna yonna nja kubeera nga ate nno mbeera ku Pearl of Africa Radio. Ampuliriza wena ali ku Pearl of Africa Radio mu ngeri emu oba endala mu ngeri emu oba endala webale nnyo kyonna kyonna osogeza okulaba nti ate nno mukwano okola byonna byonna nga obikola ku lwa Pearl of Africa Radio n'ogamba nti ekijja kyonna kyonna leka kijje ekijja kyonna kyonna leka kijje nja kusobola okulaba nti ate mukwano gwange ali ku Pearl of Africa Radio mbikola mu ngeri emu oba endala nawe ekito nno kompyuta gwe oyagala kunkola ki kakati nno muzikise tugende maaso mu ngeri emu oba endala wakati ng'ekyuma kino kingamba nti Yusufu sooka onkolemu katono nnyo bw'oti kakati nange tewali buzibu naye nga embeera nga bwetambula mukwano gwange ali ku Pearl of Africa Radio bugenze okukya muganda wange ampuliriza mu ngeri emu oba endala bugenze okubanga obusaasaana bugenze okubanga obuvaako eddiba mu mbeera yonna yonna mu ngeri emu oba endala abasajja bakutte ebyokulwanyisa babireese abasajja bakutte ebyokulwanyisa abasajja Abamerika benjogerako bakutte muganda wange ampuliriza naawe andaba ebyokulwanyisa babitutte munda mu ggwanga erya Isirayiri Jirani etegeze gamba nti ekitegedde era eri already okulaba nti ate yeŋŋanga omulabe yenna olunaku lw'omukaaga n'olunaku olw'ejjo olw'essande twalengedde ennyonyi ez'amaanyi ez'omutawaana nga zoolekera eggwanga erya Isirayiri nga zijjudde ebyokulwanyisa zidroni ez'enjawulo nga zeesogga eggwanga eryo ali ku Pearl FM twalengedde muganda wange ampuliriza ebyokulwanyisa era omusajja takomye ku ekyo abitutte munda mu ggwanga erya UAE United Arab Emirates naye asiteginzeeyo ebyokulwanyisa kiki bannange ekigenda okuddako takomye ku ekyo akutte ebyokulwanyisa abitadde munda mu ggwanga erya Jordani kagenda kuggwamu ono omusajja Trump Donald President gwe ngenda okuwaako ebyatuuseewo togenda okubikubamu tooki wali nga tumaliriza kwaka beetaaga analysis byabaddewo ba tebyabaddewo byabadde bitya mu mbeera yonna yonna wabula abakulu wakati nga beeteekateeka batwala ebyokulwanyisa munda mu ggwanga erya Jordani mu ggwanga erya UAE ne munda mpuliza mu ggwanga erya Isirayiri nga beeteekerateekera okulumba eggwanga mukwano gwange erya Iran ne bategezi bagamba nti mbalaba byonna siteepu zonna ze mukola era Iran evuddeyo ewooninze ebajjukize bagamba ekyokuwooninga kye nabagamba temwerabira ennono temwerabira kye nabagamba temuva ku meyini yenna ku mulundi guno agenda okuyambako omusajja Omumerika n'omusajja Omuyisirayiri sigenda kuba bya Amerika byokka sigenda kuleka kuba beesi za Amerika zokka nedda sigenda kuba bintu bya Amerika byonna byokka nedda wabula ne bizinensi zammwe ngenda kuzikubiramu mwegendereze mwebeereremu ngenda kubakubiramu musajja mu Irani era abawooninga bino byonna ali ku Pearl of Africa Radio tubyogera nga mbikutegeeza ng'omukulu waliwo GBU omusajja Omuyirani waliwo GBU eno nno mukwano gwange ampuliriza naawe andaba eno GBU boom abasajja bazikwata ne bazikasuka babadde tebazitaddeyo jjo oba kuusajjo ezimu nga baagala okugyawo nyukirya w'omusajja Omuyirani baali bazisiteginga yodda munda mu ggwanga erya Irani
Iran yaziguddeko n'ezibalula zino ezajjira mu nnyonyi wakati ojjukira akaseera ke naggambamu we baakubira amafuta g'eggwanga erya Iran wali mu Teherani nga ekyalo kiramba kyonna n'ebitundutundu ebyetooloddewo byonna ali ku Pal FM ne kibuna omukka mumanya amafuta nga gakutte ekyo ekikkakka ekivaamu kiba kibalagala n'okubalagala ali ku Pal of Africa Radio abakulu kye baakola nga bagenda bazisitagingayo mpolampola kakati omusajja yaziguddeko yabagambye nti nategedde we ziri nabalabye we ziri mu mbeera yonna mugenda kundaba akananvaamu yazibaludde n'azibalula n'azikuba n'azijjawo ggwanga lya Iran obunkenke muganda wange ali ku Pal of Africa Radio bukyaliwo ddala obunkenke bukyaliwo ddala namaanyi mu ngeri emu oba endala mpolampola baganda bange abampuliriza kakati nno ampuliriza abasajja baabaludde bomu ey'omusajja ezo GBU ez'omusajja Omumerika. Iran egamba we mubanga musazeewo kukola ekyo kutulyamu nkwe eno tulinga abali mu nteeseganya abali mu nteeseganya gwe ssebo oli mu kusite twategeddeko nti amawanga kino nakigambako n'emabega nti omusajja Donald Trump anoonya wakiviiramu ingeni ya Shirafu tuli fena anoonya wakiviiramu wabula Iran emutegeeze emugamba byonna bikole byonna kola kyonna kyokola naye wekuba kufa Middle East yonna bonna n'abakuyambyeko tugenda kuvaawo bubi nnyo nabo mu mbeera yonna era mutukwate bulungi mutugende empola tujja kubakuba tujja kubajjawo tujja kubasaanyaawo. Kakati nno mukwano gwange ali ku Pal of Africa Radio omuganda wange ali kukula eri omuntu wa bulijjo abasajja amategeeza bagamba ensi yonna bagamba olutalo bana terunabakulaba nti ate nno mukwano luggwa olutalo terunnaba kuggwa wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya Amerika wakati w'eggwanga erya Iran ampuliriza ali ku Pal FM n'eggwanga erya Amerika abasajja nga bakyatuula obufoofofo abasajja nga bakyatuula entuula ez'enjawulo nga beetegeeza bokka bagamba ono Omuyiraani kyonna kyagezaako okukola kyonna Iran kyagezaako okulaba nti ate muganda wange ampuliriza akola mu ngeri emu oba endala agenda kutulaba akanaatuvaamu. Iran naye egamba nange mugenda kundaba akanaavaamu mpolampola mu mbeera yonna. Jjukira amaato wali ku mazzi eno Iran yagaana bisiizi fire byeyita siizi fire ng'egamba nti muli bannanfuusi. Twategeddeko nti uliriza omuzannyo nagambye propaganda ali muno uliriza omuzannyo Trump gwabala fe tuliwo kuwa mazima uliriza omuzannyo Trump gwabala twategedde ebiwandiiko ebyafulumye information eyafulumye ku lunaku olwadde lwakutaano paka olwaleero nga Trump agamba nti akansolinze enteeseganya n'eggwanga erya Iran ng'ategeeza agamba nti takyayagala ng'agamba si kyayagala alimba aragakye era essaawa zino mu Pakistan wakutuukayo era yatuuseeyo dda mu mbeera yonna alina okgendako munda mu ggwanga erya Russia asisinkane Vladimir Putin ono we ekyamututte mu Pakistan si kuteesa America olwawulidde nti aragakye ne delegation ye bagendako munda mu ggwanga erya Pakistan ena America kwe kufulumya eggulire
nti Irani ezze eri mu kujja tuteese kyaddaaki emaze nekkiriza ejje tuteese ampuliriza aragakye bafulumya statement nabo ku mukutu gwabwe gwa Tasnim News Agency bategeeza bagamba nti nedda ffe tugenda ku mirimu gya government officials be bagenda nange nga ngenda mirimu gya government bya business bye tukaanya n'omusajja Omupakisitaani bye tuli mu kukaanya ampuliriza n'omusajja Omupakisitaani tetuzze mu nteeseganya zammwe kakati Trump we yategedde nti waliwo okulabisa okujja n'ateekayo mangu nti mbikansolinze olengera omupiira n'agambye omuzannyo oguli muno gwa bwongo n'akuteeza n'akugamba nti kati nkansolinze tetukyamiitinze alagaki abagamba Irani bagamba ffe ebyo twabava nako dda tuli ku byaffe birala nnyo ekyokukola mukimanyi mumanyi ekyokukola kye twabasaba kye twabagamba just do it ffe tujja kujja tukkaanye nammwe tujja kujja tuteese nammwe mu mbeera yonna yonna mukitegedde era n'abikansoni bino byonna byonna mbikugamba ng'agenda kulaba nti ayolekera eggwanga erya Russia wakati ng'avuddeko munda mu ggwanga erya Pakistan agendako munda mu ggwanga erya Russia boogereko n'omusajja Putin Vladimir babeeko ensonga ze bakkaanya ez'omunda ezo si za bizinensi ezo ali ku Pal FM si za bizinensi nsonga za ntalo nga we nakugamba bano abasajja ekibalo kye babala kinene nnyo ekibalo ky'abana abakulu kinene nnyo mu mbeera yonna yonna wakati nga Irani nayo ekyawooninga ng'ebategeeze bagamba nti Amerika weekola ensobi obunkenke bwe tulengera mu Middle East obunkenke bwe tulengera Amerika n'emala ekola era neegezaako neekola ensobi neerumba neddamu neerumba nakugambyeko akabinja ku Lwokutaano nakugambyeko akabinja k'omukulu nakugambyeko akabinja k'omukulu malayika y'okufa angel of death ng'ebategeeze bagamba nti Amerika n'akola ensobi n'addamu n'agezaako n'akola era n'alumba ffenna ojja kutulaba nga tuzze tulwanye ffenna ojja kutulaba nga tuvuddeyo tuzze okuyambako eggwanga erya Irani bagamba nti biggwa ku luno luli yalijja libu abasajja basiteginga dda ebyokulwanyisa abasajja baamala dda okuteeka ebyokulwanyisa mu bifo ebyenjawulo wakati nga n'omusajja Donald naye agamba nange nja kukimala kkiriza nkutegeeze nti ekituufu kiri nti Trump yabadde bino singa yabivuddemu nadda naye omusajja amanyiddwa nga Benjamin Netanyahu amugamba tondekera musajja mu Middle East nyina okubeera ng'ayenze nzekka alamula nyina okubeera Middle East nga nze nzekka ayogera twagenda omala ceasefire nga n'obwengula bwe baali basigazza bwe basobola okuyitamu abasajja nga babukubyemu ebituli ennyonyi ojjukira ze baawamba F-15 eyo tekubika F-35 fighter jet mukwano tekubika era omukulu kakananga agikukubidde abasajja aba Irani nga bagikubye kati Amerika Netanyahu agamba omusajja w'omuleka kati agenda kukinagguka ali ku Pal FM andaba naawe ampuliriza nkugambye abasajja Abamerika basiteginze ebyokulwanyisa bataddeyo bipya Irani ebagamba ku mulundi guno sigenda kukuba bya Amerika byokka ngenda kubakubiramu twalengedde abakulu okuva munda mu ggwanga erya Saudi Arabia n'eggwanga erya Iran abakungu bamiitinzeemukko tetunategeera nsonga ki ez'abamiitingisizza twategedde nti aragakye wakati nga ategedde nti ebyokulwanyisa byetoolodde Middle East baagala kuddamu nvuunula bibya balumbe
bakube nere eggwanga erya Iran. Omukulu baalabudde ne bagamba ku mulundi guno kigenda kuba kirala. Ebyokulwanyisa bya 2026 bigenda kukwatibwako. Twalengedde omukulu tukitegedde agenda munda mu ggwanga erya Russia. Wamulengedde sabbiiti ewedde nga aba North Korea bafulumye ku ggwanga lyabwe bagenze munda mu ggwanga erya Iran bamiitinze. Abasajja babala kaki? Abasajja babala kiki? Mu mbeera yonna yonna kakati nno gye bigenda okuggwera byonna mpuliza gye bigenda okulaba nti ate munnange bisulikirwa. Tugenda kulaba ate party 2 party ey'okulala. Abasajja kiki ekigenda okulaba nti ate nno mukwano gwange ampuliza kiddako. Wabula Iran yeegamba naffe neera tuli beeteefuteefu tweteekedde ekintu kyonna. N'Amerika naye egamba nange ndi mweteefuteefu. Amerika egamba nkugambye Isirayiri yayongera ennyo okupika Omumerika. Amugamba nedda tetukivaamu. Wali amazzi gaggaddwa. Twategeddeko nti ono Iran eyisaawo amaato gaayo era n'ensimbi basolooza nga we baagala. Bagamba Amerika ajjawo amaato go tukkaanye. Era yamugambye ekyenkomeredde olunaku lwa gye badde mu Pakistan alagakye nga bategeeza abagamba nti kye muba mutaddamu kwogerako na kuteeka mu birowoozo byammwe temuddamu okulowooza ku kintu ekiyitibwa nuclear. Temuddamu okwogera ku kiyitibwa uranium. Never. Njagala osooka opoozinga awo tugendeko ku kyabadde mu Amerika. Kituufu omusajja babadde baagala kumukuba. Tugenda awo njagala okakasa abantu byonna ngenda kubikuwa naawe weerondereko. Naawe olondeko. Tuli ne bannaffe aba Royal Healers bagamba nti mu mbeera yonna wakati nga tutandika sabbiiti endala, sabbiiti enzija, sabbiiti empya. Alina obulwadde bwa ulcers tosirika. Amajaani ga azima weegali nga kujjukiza alumizibwa omugongo, amagulu, ebizimba. Toddamu kukaaba. Olina prostate mukwana akumazeeko ebbanga. Olina munnange olina infection zikumazeeko ebbanga. Omusajja ne infection nammwe zibaluma zibabuza n'ekisenge okitegeera ne zikunafuya ziba infection biba prostate ebyo mukwano gwanga mpuliriza bannange byetulya bitufuukidde ebizibu. Wejanjaba kino ekirala ekirwadde kikomawo jangu obeere n'amajaani ge bayitaaga azima mu nnyumba yo. Atalina majaani ate nno ga layisi. Bulamu bwo okusinga ogenda okukolokota ulcers, okukolokota kansa, okukola biki? Genda bakuwe amajaani aga azima weerongoosa omubiri. Gano gakola nnyo ku ndwadde ez'omunda. Mukwano gwange azima oba hayati. Mu mbeera yonna abatabanyizi ba sukaali mugende babajjanjabe, abalina pressure mugende babajjanjabe, abalina ania mugende babajjanjabe, mu abaami ab'ennyuma mu nsonga z'ekisenge balina kye bayita Royal Hand. Guno mbisi munnange ampuliza onuuna munoone. Mukwano gwange onuuna munoone ate gwalinamu ka prostate n'ekisenge nga kyafa, olina ka infection nga n'ekisenge kyafa munnange bagamba olinamu ka prostate. Genda bakuwe kye bayita Royal Extra. Kano ko kakunywa bunywi bakuwa akabisi ak'okunuuna otwale ne ka Royal Extra. Yatwalako kabisi nga waliwo ekyali kibulamu genda bakuwe ka Royal Extra. Tojja kukyagala muganda wange ampuliza mubisi munnange bagamba guno nti gwo onuuna munuuna ebisigadde n'obireka. Abalina obulwadde bwonna aniya, abalina endwadde zonna zenjogedde nezesoogedde, ng'endwadde ziri mu baana bato, bantu bakulu, mugende babajjanjabe ba mikwano. Bali kuna Mirembe ku mafuta ga Lubis, Kazimbe Volcano Bus Park, edduuka namba 314. Nze nkuzigira eddwaliro erya Habo nga munnange liringa State House. So bugazi wabula okutukula bannange bali kyenna bagaddeko bayonjo bambi. Mwebale nnyo osanga eddagala amaliro ga Habo muganda wange. Naye bano bayonjo balagira ddala nti kibajjanjaba kyekyo. Oyagala kutuzi ne batukuwa n'otunywako mu mbeera yonna. Bali awo Kazimbe Volcano Bus Park na Mirembe Road delivery bagamba nti bazikola ku namba 0749 ne ku WhatsApp kweri 0749 906 1409 0749 96 1409
oba MTN 0779 95 9245 bibannaffe aba Royal Healers bale kutujjanya abamikwano mpola mpola mu mbeera yonna yonna tugendeko mu America wetuva ati tuddeko mu Middle East kakati Trump babadde bamukubye amasasi ekyo mwakitegedde era yabadde ali ku dina ya White House dina nga mwali omwo mwatudde ampuliriza mpola mpola nga tulengera omukulu naye wabula eyamukubye ali ku Pal FM eyamukubye twalengeddeko ku mikutu egy'enjawulo ng'era abadde ali active nnyo ng'era abadde ali active nnyo Trump mu kumulumba kati njagala tutunire ku sayidi nala ejjo Lukungu Nuhu alina sayidi gye yakuwadde ababadde naye ku Sunday ku macha alina sayidi engeri security yabaddewo wagitegedde twagikuwadde wano ku Pal FM twakuwadde Trump ne table yabadde atuddeyo yabadde security era bagamba nti yagudde yes security yakikoze okumukwata wano emalengedde video nemuteeka wansi teyagudde nti yatalantusa security yakikoze eyo neba security abasajja walengedde security ya America wagirengedde security ey'omusajja Omumerika nga sinabakuwa birala walengedde security eddakiika zabadde 2 ng'omuntu bamulina eyesyayi abasajja nga bamulina that is America nze njagala kuwa ku sayidi ndala watya kuba nakyo kisoboka ono Omumerika mugezi nnyo abala byabala walengedde byonna ebyabaddewo era yekuba kulumba Trump yawonye wabange yabadde azze ddala yazze nakigendererwa kyakumukuba kuba yavuddeyo n'agamba nabadde njagala kutta Trump yakyogedde yawonye yes yeebale bano abasajja propaganda mu lulimi olulwanyi omuntu ensi weetuuse omuntu asobola okukola eggulire naye ng'apanziripange tokirabangako n'apanga sitooli neeraninga omwezi mulamba naye nga mpange tokirabangako oli ne yeekuba essasi ku mukono n'akugamba nti neekubye wakati nga njagala owulirize bulungi wakati nga Amerika eno bali mu lutalo balina olutalo lubatuddemu ng'ate ba super power Iran statement ya Iran ya wiki wedde gye yagamba ati America wemuddamu okunnumba ngenda kukuba n'ebweru wa Middle East nga nkuba oyo omulabe yali ategeeza mulabe ki eyo statement giteke wabbali America be basobola okugamba nti Saddam Hussein ali enguzi ne bamuggyako America yasobola okugamba Abu Miyalu al-Gaddafi dikiteta ntatta abantu banyi ne bamuggyako America yesobola okujja mu ggwanga lyo neewayiriza omukulembeze aliko ng'eyagala mafuta neekuggyako ngero obuze Tinubu we Nigeria talina kiyakola musajja wattu baagala mafuta ge wabula bamugamba nti atta abatali basiraamu mu Nigeria n'abagamba mundage benzi tabaliwa where are they? That is America yawayiriza nti otunda enjaga n'agamba Maduro otunda enjago gikukusanujiriza mu America neemuggyako neemuwamba neemutwala kati batwala mafuta. That is America yawayiriza Russia Iran nti batta abantu ligyemu change ne kigaana. That is America. Bano abakulu bamaze okuswalizibwa mu Middle East. Abange lowoozako ku sayidi eyo nga babala ggwanga lya Iran kubanga okukuba ogezaako okuyingira eggwanga eri America guba musango gwa naggomola era kino basobola okukikola nga bali bagamba ba Europe nti mulaba watuukidde okuyingira munda mu ggwanga lino eryaffe eri America nga tasobola kuyingira. America kizibu nnyo okuyingira yadde nga basobola okuyingiramu kubanga bayingira yodda naye nga era bayita wala. Ono omukulu okutuuka akadde okukola ekyo nakugamba oba baagala kutukuba. Olaba America wanoonye ekigambo ekirala ekikubya Iran awalirize gana amawanga ga Europe amalala n'aba NATO
babagambe olaba balumba nze America ate olwo mmwe mujje tukube Iran. Think about it. Nti basobola okuba nti stage esobola okubaawo America nga omanyi ngezi yo esobola okuteekawo kyetaddewo ne bagamba mu nkwate. Abalabye ka video lwakuba kadde kankute naye tujja kwongera okatunira olunaku olw'enkya inshallah naye nga security yo twagirabye nti America security mwebali bali gulugulu. They are ready and steady. Walengedde abasajja. This is a part of Africa Radio. Kati nze nange omupiira ngukulekedde ojja kunzikiriza omanyi kati olutalo lwatuse ne bagambira ono kati lwabalowooza. Lwabalowooza. Ojja kunzikiriza ntandikirawo enkya inshallah ebisigadde eno hajja bikuba ku ssaawa 4 inshallah. Mukama Katonda abankuumire